Kadama TV twawaleeterawo Kadaama eyagamba nti ye asula bubi, wasula si walungi, n'atulaga ne we yali asula, n'atulaga n'ennyumba gye yali asulamu n'agamba nti ennyumba eringa ekifulukwa, n'atugamba n'abantu b'akoleramu tebalina ku ssente. Bantu bangi abaakomentinga ku vidiyo eyo, abamu ne bagamba nti bw'oba wagenda kukola gezaako okubeera nga embeera yonna eriwo, ne bw'oba osula bubi kasita obeera nga bakusasula. Ne wabeerawo abaagamba newankubadde bakusasula omuntu talina kubeera ng'akuyisa bw'ati. Kugamba kino ekintu buli omu alina engeri gy'akirabamu, okubeera nga omuntu agamba nti kasita abeera bakusasula ssente, oba weebaka wansi oba weebaka teweebisse, weebake weebasi kasita bakusasula. Omuntu oyinza okirabamu angero bw'etyo. Naye ate ne tugenda ne tukigamba oba ne tukiraba mu angolo y'obulamu. Omuntu ddala, omuntu bw'obeera nga okola, ssente zino z'okola zibeera zaaki? Tusuubira nti ssente omuntu z'akola zibeera za kubeera nga ajja kubeera nga azeeyagaliramu. Kati kitegeeza nti ssente bw'oba tosobola kubeera ng'ozeeyagaliramu, obeera ofunye obulwadde obubeera nga ne ssente z'okoze ezo ojja kubeera nga tozeeyagaliddeemu, wabula ogenda kubeera ng'ate ozijjanjabya bulwadde obwo bw'obeera ng'ofunye. So nalisuubidde nti newankubadde twagenda kubeera nga tukola, naye ate tugezengako okukolera mu mbeera etagenda kulwaza ate ne ssente z'okozeeyo zonna obeere ng'ozijjanjabya. Kadaama agamba nti asula ku seminti, awo ne bagamba ne bw'osula ku seminti oyinza okirabanga wano n'okyogera, naye seminti ono alwaza. Kati bw'oneebaka ku seminti okumala emyezi egiwerako, ojja kutandika okufuna ekirwadde ekitagenda kujjanjabwa. Ogamba naye kino ekirwadde ky'abaaki? Bwe bakadaama bwe tubaleetera n'olaba nga Kadaama mulwadde nnyo naye nga n'ekimuluma bagamba bo tebakiraba. Kuba okwebaka wansi awo gwe kubamu akafaananyi nti omanyi oyinza okyogera wano bwogezi nti kasita babeera bakusasula, naye kubamu akafaananyi singa ggwe weebaka wansi ku seminti olwaleero, enkeera, wiiki, mwezi, omubiri gwo gw'olowooza gusobola okwadoptinga embeera eyo ne gubeera nga gugimanyidde, ne bwe gugimanyira gw'olowooza gusobola okubeera nga gugikontaininga for a long time. Nze ngamba ebirwadde by'olaba nti omuntu yafunye ekirwadde naye tebategeera kirwadde kimuluma. So ssente tuzaagala, naye mbagamba nga mutuulirenga obulamu bwammwe okusooka, then muddeko ssente. Tunuuliranga obulamu bwo buli butya ku kintu ekyo kye bakutaddemu, then olumala otunuulire ssente. Naye bw'onoogamba nti nagenda kunoonya ssente, nga bw'ozikoze bw'ojja okuziggyayo ate obeere nga wejjanjabamu bwejjanjabi, ate zireme na kumala. So mutunuulirenga ekintu ky'obulamu nnyo 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 nnyo. Kuba bw'otootunuulira ekintu kya bulamu kino, bintu bingi nnyo ebigenda okubeerawo. Ojja kutuuka ekiseera bw'ejjuse ssente ezo ze wayagala okubeera ng'okola. Wejjuse olunaku lwe wagamba nti kankole, otuuke ne Uganda nga ne ssente ze wali ogamba nti okola ozisukume bazirime. Awo ojja okujja bw'ogenda okufulira obulwadde bw'otategeera nga tewali na dokita yenna asobola bujjanjaba. Obadde mu nsi z'Abawarabu otobye, ogambye kanneerekereze kankole kino essente ozisukuma, n'otuuka na wano nga ne lisiiti babadde bakuweereza nga ne bulisiiti bwa NASA. Kuba abantu tebalina nsonyi. Gwe ekintu ky'olaba nti tekisoboka ku sayidi yo, manya nti kisobokera ddala ku sayidi yange. Nange kyendaba ku sayidi yange nti tekisoboka, gwe ku sayidi yo oyinza okulabira ddala nti kino keeki bukeeki ekyo nkikola. So bannaayi, tubagamba nti buli bw'obanga okola omulimu, kolanga omulimu naye ng'omanyi nti ate obulamu kye kisinga. Mwagenda mu nsi z'Abawarabu nga muli balamu, embeera ze mwalingamu tujja gamba nti zaali nnungi lwakuba zaali za bwavu, naye ate tolina kugamba nti lwakuba ndi mwavu ate obeere ng'osula nga nkoko. Mubeere nga mulabirira obulamu bwammwe. Era Kadaama ono bwe tugenda obbaleetera ye takkiriziganya na abamu kye bagamba nti ne bw'osula wansi ku seminti kasita babeera bakuwa ssente. Obulamu kintu kikulu. Gyebaleko Kadaama TV.
njagala okuteesa ku mulamwa gw'oyo omwana muwala agamba nti ennyumba eringa ekifulukwa bazizza ku woofiisi n'emukola ki n'emuzzaayo. Bannange aba woofiisi abo balina omutima omubi. Omwana waaba akugambye mazima ddala nti embeera mbi eri mu nnyumba osula wansi ku seminti alwaza. Olaba ne gino emifaliso naffe gye batuwa emirungi gikaluba tetwagimanyira twamanyira kusula ku sponge. Ogenda okuvaayo embirizi zikuluma buli wamu wakuluma nga tosula wansi. Kati omuntu asula wansi ng'ali omuceere ogutaliiko nva emyaka 2 ginaggwako ddi. Bannange aba woofiisi beebeereru kye nakugamba nti gavumenti singa esobola singa eggalawo abantu ba woofiisi abo ne babeera nga baleeta abaana abantu abasobola okuwuliriza ensonga bo bafa kimu ku kya ssente. Omuwala oyo muwa amagezi gennyinza omuwanga nze. Ennyumba bw'aba alaba mbeera mbi 2 ekyokubiri bagenda kuba tebamusasula ssente. Neeno gye bali abantu abanakufe twali tumanyi nti bw'ojja mu mawanga g'Abawarabu bonna bagagga abamu banaku ajja kukola akolere bwereere bagaanye n'omusasula atuuka okubanja ssente ze bamufuukira ekizibu. Nze mbadde muwa amagezi gaagano ateeke ebikola wansi taddamu kukola lwakuba nti ate embeera y'obugaana okukola kiri kya ngeri bbiri. Abaana bamu bagaana okukola babakuba okutuusa okufa babazza ku woofiisi ne bakuba mizibu nnyo. Kati simanyi bw'anassa ebikola wansi bakama babe bagenda kuliyakitinga batya oba ku woofiisi banaamuzzayo bagenda kukola ki naye ng'ebiseera ebisinga babakuba. Naye nze ŋŋamba nti bw'abeera nga ddala ekiyumba kibi ng'alaba lyadda tebajja musasula sikkiriza muntu yava mu Uganda kujja kukola abe ng'akola emirimu nga talya bulungi asula ku seminti aleme okusasulwa olw'okuba bo bali bakama be baafuna ssente zaabwe. Omuntu bamuzizza ayogedde ensonga ez'amaanyi wadde teri kisinga bulamu wadde twajja kunoonya ssente mu mawanga g'Abawarabu naye bulamu kyekisinga kubanga ne bwe bakuzizzaayo osobola okuyingira mu nsi endala n'okuba naye obulamu bwe buggwawo tosobola kutwala bulamu tosobola kukola bintu nga toli mulamu nga n'embeera gy'olimu si nnungi. Nze kye mbadde nsaba omuwala oyo ateeke ebikola wansi alabe embeera y'abakama be bagenda kukola ki kuba kati nze ekisinga kye nsinza okulengera mu maaso ye sigana wadde asula wansi ajja kulwala tebajja mujjanjaba. Ekyo kimu. Endya mbi ate osiiba okola. Ekirala tajja kusasulwa ssente. Tutunuulire ku bintu byonna eby'okusula wansi tubiveeko tutunuulire kugamba nti ajja kulwala ate n'ekyokulwala nakyo kiri important. Ojja kulwala bagana okujjanjaba nga tosula ku semento bagambe ne mulwadde tebajja kufaayo. Nakyo obwo obulamu bwo oba obutadde mu matigga. Ekyokusatu bagaana omusasula ssente ze ng'akola agenda kukola ate bwana babanja ssente abo abantu babanja ssente bakufuukira ezzike n'obanja ssente zo ne zikkubya ne zikussa ffe tubirabye wano we tubeera mu maanyi. Era omuwala oyo mukwana abeere mwegendereza. Nze kyensaba ebikola biteeke wansi ennyumba abatajagala bakama be bajja mukwata bamuzzeeyo ku woofiisi nga takola. Aba woofiisi abakaliremu abagambe mwanzizaayo mu nnyumba naye sijja kusobola kukola mu nnyumba eyo sigaanye kukola nababuulira embeera gye mpitamu si nnungi munfunire ennyumba endala nja kukola full stop asirike. Ze ge magezi ge muwadde.